mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero mbayitedde eddagala eryo liyitibwa engabo ya kawumpuli oba abasinga mugiyita engabo ya kabaka. Njagadde twogere ku nsonga eyo ey'eddagala eryo abasinga mugamba mugirina ewaka naye tebakolera ekyo kyekola. Engabo eyo nnungi nnyo ogisimba ewaka egobera ddala ebintu eby'enjawulo. Ng'ogisimbye ewaka egoba abalogo, abasezi, endwadde ezo enkambwe egobera ddala ebintuntu ebyandibadde bibalumba ewaka oba byandibadde babasindikidde. Ebiseera ebisinga engabo eyo ebikwata n'ebitabalumba waka. Ennaku zino waliwo akatambi akatambula nga balanga kalaga omulogo, tumuyita omulogo, kale tumuyita omusezi, naye ebiseera ebisinga omusezi abeera bwereere, naye ono yabadde ayambadde engoye, ono yabadde mulogo ng'agezaako okwekola obusolosolo mu maka g'abantu. Babadde balina kamera nga zikwata ebiri ebweru, budde bwadde bwa kiro. Yabadde agezaako okwekola obusolosolo oba ng'ali mu kusera, bakuyita okusera, nga yeekola ebintuntu. Ky'oba olaba nti kati bw'obeera n'ekintu ng'ekyo gye bayita engabo ya kawumpuli oba engabo ya kabaka, awo bonna obeera obawonye, tasobola kujja mu maka go kubeera ng'agasera oba kubeera ng'abaleetera ddagala, olw'ensonga nti eyo engabo ya kawumpuli ebyo byonna ebikwata. Naye kyenjagala tutunuulire, engabo eno ogisimba otya okukolera ku nsonga ezo, okubeera ng'ekuyamba okukwata amalogo, okukwata ezo endwadde ezandibadde zirumba amaka ago. Engabo eno oteekeddwa ogisimba mu nsimba entuufu, kuba yo erina emizizo gy'olina okutuukiriza okusobola okukola ekyo ky'obeera oyagala. Okusookera ddala, singa obeera ogifunye ng'ogenda gisimba eyo engabo ya kawumpuli, oteekeddwa okutuukiriza ebyo by'ebeera eyagala. Olina okufuna ejjezize, osima ekinnya bulungi n'oyasizaamu ejje eryo ezzize, n'obeera ng'osimbawo eyo engabo ya kabaka oba engabo ya kawumpuli oba tumuyite ejjajja kawumpuli. Olina okutoosaayo ejje ezzize mu kinnya. Osobola n'okufuna effumu lya kiwanuka oba obiwulira bulungi, osobola n'okufuna effumu lya kiwanuka nalyo n'olisimba ku ngabo eyo nnyini w'ogisimbye. Oteekeddwa gisimba miryango wa nnyumba, ogisimba miryango oba ekkubo eriweta ewaka ogisimba ku kkubo emabbali ne mu kkubo eriweta ewaka. Engabo eyo singa obeera ogisimbye bulungi n'ogituukiriza bulungi n'ossaamu n'ebyo bye bayeetaaga, ebiseera ebisinga ebeera ejja kukola bulungi nnyo. Buli w'okola emikolo gyayo bulungi nnyo n'ogituukiriza eba ejja kukola bulungi. Naye abasinga basimba busimbi, basimba ng'awo n'asimba ekimuli, ebiseera ebisinga nga tebabituukiriza ebyo, kati ebeera tejja kukola era ekyo ky'obeera oyagala. Bwe kityo bwe kiri, engabo eyo bw'onaaba ogisimbye bulungi n'ogikolerako emikolo, ebeera ejja kukuyamba bulungi nnyo, mu nsonga ezo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.